Hello Uganda. Amanya gange ze Aaron Mutebi, Omusumba wa Entebbe Miracle Center Church. Ndi mutabani wa Pastor Robert Kayanja, abadde kitange okuva mu 1989 gy'emyaka 35 kati. Wabula yatusomesa n'atuyigiriza obutayogeranga. Kyova olaba nti bulijjo tubadde tusirise ku bigambo ebyo n'ebinyi bye muzze mwogera bye tulaba ku TV mu mpapula z'amawulire nti ali ebisiyaga. Ebigambo ebyo simanye mu bijja, simanya ni yabibagamba kubanga ffe abaana be abatambudde naye emyaka gino gyonna tetukirabangako. Omusumba Robert Kayanja ntambudde naye mu ggwanga lino mu crusades ne mu conferences nga tusula ffenna mu hotels, nga tusula ffenna mu mayumba, simulabanko nga akola any advance oy'okulya ebisiyaga gyendi. Kakati ffe ababadde naye, abasula naye, abatambudde naye, twasulako naye Chicago a week number. I have never seen anything like that. Nasula naye a Phoenix mu Arizona nga ndi personal assistant we nga nze receiving abagenyi be tusula ffenna nze nkwata amasimu ge. I have never seen something like that. Twasula naye Los Angeles mu California mu hoteli esinga obuwanvu mu California nga tusula naye tubeera naye tubuulira naye. I have never seen such a thing. Kakati bye mwogera simanyi gye mubijja, wabula njagala kubasaba nti ebigambo bye mwogera bikosa abantu bangi nnyo. Ng'oggyeko ffe abaana baabo omwoyo abakuze naye, abaweereza naye. Njagala olowooze kati Robert Kayanja Jr. alowooza ki? Njagala otunulire pain Robert Kayanja Jr. gy'ayitamu olwaleero olw'ebigambo bye mwogera nti Kayanja ali ebisiyaga. Njagala olowooze ku bigambo abalongo ba Muzeeyi Kayanja ababiri balowooza ki? What kind of pain are they going through? Lowooza ku Mama Jessica Kayanja pain gy'ayitamu olwaleero. N'olwekyo mbadde njagala basaba ebigambo ebyo mubikomye as quickly as possible kubanga ffe tuvuddeyo olwaleero okujulira taata waffe. Nze leero nkulembera amakanisa 330 olw'okuba nti Musumba Kayanja ye kitange yannuŋŋamya yankulembera. N'olwekyo tugambye ku mulundi guno wadde nga atuyigiriza okusirika tetujja kuddamu kusirika. Fenga abaana be tuteekwa okulwana naye olutalo luno paka lunaggweerako ddala. Bannange mu stopping that nonsense. Bwe kibeera nti mutandise n'okubeera ku TV ne mwogera ku private part on TV mwogera ku private parts on TV. Ugandan pastors, where are we going now? Nze Aaron Mutebi nze kwogera kubakakasa nti nze asuze n'Omusumba Kayanja atambudde naye, abadde naye mu Uganda, e Bulaaya ne mu America. Simulabanko nga ali ebisiyaga, Tandyangako bisiyaga, tankwatangako nti andi ebisiyaga. You should stop that nonsense. God bless you and may God bless Uganda in Jesus' name. Amen.